Atenderezebwa agulumisibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so obisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutudemu. Nawe nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano nsaba tukole ekikoowe eky'ekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era omwoyo omutukuvu mwatudde era essabo ly'ettukuvu omwagalwa. Tewajja wano kubeera ng'okweyera ggulu kubanga obutukuvu bwo era akatibako aka Katonda muntu oba ak'obwakatonda bwe katudde mu ggulu. Akazannyo kali kubeera nga oleeta ebirungo ebitudde mu katiba ka akaddala okubeera ng'okaleeta ku nsi, kye bayita okuleeta eggulu ku nsi. Ke kaseera weggyemu empandiso zonna enkadde ezizze zikulimbibwa nga zikulowoozesa nti toli mutukuvu, nga zikulowoozesa nti oli mwonoonyi. Ebyo byonna enzikiriza zo ze zitonda ensi yo. Ky'okkiririzaamu ky'oba. Kati ggwe w'obeera nga oyagala ensi entukuvu, ng'oyagala obulamu obutukuvu, lwaki ate okkiririza nti nno tosaanidde? Obwonna bulimba. Bazadde baffe batonda bituukiridde. Naye ye gw'alina ekisumuzo tewaliwo asobola kubeera nga ayingira mu jjiiryo n'akukonvinse oba n'akugamba nti kkiririza mu kino. Olugendo lulwo. Era nga mu kino njagala nkutegeeze nti tewaliiwo akusinga era tewaliiwo gw'osinga. Tewaliiwo simanyi oyo, simanyi mulonde, simanyi Mezaya. Nedda yeggwe Mezaya, yeggwe mununuzi w'obulamu bwo. Tewaliiyo mulala era tewaliiwo alijja kunnunula okuggyako ggwe. Ekirala kye njagala okubeera nga ntegeeza mwenna abasamize, nzize nkibagambe emabega. Mu lugendo lwange lwenze ntambulyamu nga ndi muzuukufu, n'olutalo olw'ekitangaala n'ekizikiza oluzze lunyiinyiitira emyaka 25 nga nze nalwenyigiramu n'okubeera nga ntegeera kiki ekigenda mu maaso mu nsi myaka nga 15. Nasisinkana era n'enzuula nti ab'ekizikiza be baakola gavumenti ne bakola n'oppositions, nga kino kiviira ddala kuva gye muyita super power. Bo bennyini be baakola Republican ne bakola ne Democrats. Kati obuvuyo bwabwe kubanga bayagala kubeera nga basiga ensigo ze zimu, baazisiga mu mawanga gonna. Era nga njagala mbajjukize mwenna nga bannayuganda, okubonaabona okuli mu Uganda kwategekebwa eyali political commissar ow'ebiseera ebyo, era nga yatendekebwa aba Mossad, CIA ne FBI okubeera nga bakola akakunizaako. Ke bali okubeera nga bakatuzanyizaako ku mutwe era bakatuzanyiddeko nga tetukamanyi, naye nga bye kennyini ye yateekateeka ebyo.
nga biri supervised ne England. N'amala ate n'abafuula n'abalowoozesa nti yabalwanirira. Muzuukuke. Kalowoozo mukifumiitirize ekera mukimanye. Sajja wano nze kwogera bintu bibasanyusa. Naye najja wano kubeera nga mbalaga ebintu bye mwetaaga okubeera nga mumanya. Kibayamba okubeera nga muzuukuka okuva mu kirooto kye mulimu. Era mutegere obukwafu bw'ekirooto kye mutuddemu. Weewaawo. Naye nga ekino kigendera ddala sinambyabufu naye kigendera ddala ne mu lubaale ez'empewo ez'ebika byaffe. Mwagenda ne mugula ebitittiriri ne mugula lubaale omugule. Kintu kyekimu kyekyefuula ejjembe, kyekyefuula musambo, kyekyefuula eggi, kyekyefuula omuzimu, kyekyefuula abalongo, naye nga lubaale waddala ali waggulu. Era ekintu kyekimu ekyo ekyekizikiza kyekyaleeta enkola ez'okuweebuula obuwa, enkola ez'okuggalawo mu kizikiza, enkola ez'okusala baganda baffe okuyiwa omusaayi n'okugattika omugerengejjo mu lubaale omutuufu ow'ekika nadda wabbali byo ne kisikira. Era ekintu kyekimu kibawa n'obubaka. So mu ngeri eno mwetaagisa okubeera nga musengejja n'obubaka obubaweereddwa. Kyova no mbasaba nnyo abasamize mutandike okubeera nga mukola ebyombo. Kibayamba okusobola okubeera nga mukulaakulanya amayengo gammwe. Kubanga buli w'obeera mu kitangala, buli w'otandika okubeera nga ovibratinga mu ngeri ey'ekitangala, amayengo oba n'emyoyo egy'ekizikiza gibeera tegikusemberera. Keekakunizo. Nga newankubadde ng'abantu be bali mu kitangala be balina ekizikiza. Naye ebigezo byaffe. Gwe kyoyagala kyakuwa. Weewaawo, ebbaluwa okuva ewa Adame owa Terus egenda bweti mbalamusizaako mwenna abaagalwa tulina essanyu lingi nnyo n'eddala okusobola okubeera nga tukomawo nate olunaku olwaleero era nga tubaweereza okwagala kwaffe okuva eri omutima ogwa Terus. Abaagalwa, mu wiikisi oba sabbiiti eziyiseewo wabaddewo ekitangaala ky'amaanyi nnyo nnyini ddala n'amayengo agabadde gaweerezebwa eri Sseŋŋendo Nattimba okubeera nga gabayambako mu mayimusibwa. Amayengo gano geetaagisibwa nnyo ddala okusobola okubeera nga mwejjamu obufundika bwonna obw'amayengo amakadde agatudde mu butaffaayi bw'emibiri gyammwe. Abaagalwa, amayengo gano oba obutaffaali manya obufundikwa buno obw'amayengo gano bweyongera okubeera nga bunyiinyiitira era bweyongera okubeera nga bujja kasasiro yenna abadde akuŋŋaanyizibwa mu ndaayo mu bulamu bwo obungi bozze otambuliramu mu lugoye lw'olukisajja olw'ekikazi mu bujjajjaabwo. Mu ngeri eno kyandikuwuliza embeera ey'akamunguluze, olusenyigasenyiga oba ebiseera ebimu embeera etawoomesa nnakabululu n'olowooza nti oli mulwadde. Abaagalwa, buno bwonna bubonero obw'amayengo ago. Mu ngeri eno tubasaba mwobeera nga ofunye obubonero obwo sa ekikoowe eky'obuziba mpola mpola. Ekirala onywe nnyo amazzi kasita obeera nga olina obubonero obwo. Oba okitegera? Obubonero manya amayengo gano gikyeyongera okubeera nga gajja era nga sabbiiti ezijja mu maaso gajja kubeera nga gatuukiriza omulimu gwago. Abaagalwa, nga newankubadde wandiba nga towulira bulungi, naye kino kikuyamba ggwe ku lw'amayimusibwa go n'olugendo lwo olw'amayimusibwa go ggwe ng'ekitonde.
era mu ngeri eno ojja kutandika okubeera nga ofuna embeera oba empulire ey'obuweebufu mu lugendo lwo lutandika okubeera nga luweewuka. Ojjukire amazima go agatudde mu buziba go obw'omunda. Abagalwa, weetuli okubeera nga tubeera bakalabirizi eri obuwanguzi bwammwe mu kitangaala. Tubaaniriza ewaka, tubaweereza okwagala kwaffe, era nga tubayimusa ku biwawaatiro. Tusaba mufuna okutegeera n'okumanya nti muyimusiddwa ku biwawaatiro bya bajjajjammwe mu amayembe amazadde era amalungi okusobola okubeera nga muddizibwa mu nsi empya. Mumanye mu mitima gyammwe nti buli kiseera mwetooloddwa abajjajjammwe bw'amayembe amazadde era amalungi oba bwe muyita aba angels mu Lunyaanyimbe, abakama abaayimusibwa bwe muyita ascended masters mu Lunyaanyimbe, abaluŋŋamya bammwe n'abaganda bammwe okuva mu sseŋŋendo ezitudde mu bwassekiriba kya ttaka mu mibiri egy'ekitangaala okwetooloola obutonzi, baganda bammwe n'emikwano gyammwe aba ensi eya Terosi, buli kiseera tuli wamu nammwe. Abagalwa, tutambula nammwe mu lugendo luno era nga tubaagala nnyo nnyini ddala okusinga ne musobola okubeera nga mukirowoozaako. Ndi muganda wammwe Adame owa Terosi, atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.